Erakaye wafe ante wafe yo omusezi mutumbi omusezi mutu ai naiba wafe muzeyati ekisenenve wuwe nanti kakono kamwana muto anti storeti sobankomao bulijo gundi ye mulogo gundi ye mulogo oba tumugobe ku kyalo alimba tumugobe alimba ono tumugobe ku kyalo alimba tumugobe ulira anti munjuye ekinya mwekiri kwayala omukeeka bambi bw'okyala ng'otuula ekiro n'ofuuka enva ye yalya ne Pawulo. Nze lujja lino omwana Omutume Planet olunaku olwaleero tusazeewo tujje ku ground tulabe engeri abaana bano gye bakola magic. Ali mu kukwata vidiyo ye empya ate oluyimba olunadda ku luli lwemusinga okwagala olwa Chaiwenjaye. Twagenze n'abana begaza okuziika kyeyamaani matugano si Mombasa gye baziika ffe tuli eno kulumbe kyeyamaani yafudde mbu naye nga lujje bikutte bitya anti omwana yalunze Chaiwenjaye Fabul Planet Omutume nga ndi wano eno ko Chaiwenjaye. Ensonga tugiriko y'omwana mulenzi Chaiwenjaye Omutume video tugiriko tugikwasaganya twebaza aba TV mbi bali kusupportinga abaana bano emiti emito gye gigumiza ekibira bino ekintu kibaddewo mu bantu segera kibaddewo mu bantu naye nga abantu tebakitunuulira nnyo. Kibaddewo kitya ng'abantu balunga Chaiwenjaye? Like ku nnyimbe tuli bantu saza kati abakulu era nga buli otagenze kuziika omuntu oyo yafudde oba omuntu ku kyalo nayibawo baani nga yafudde nga bakujaje nga bagamba no kyali taziika. Kasegera kati tuli myaka egyo egiziika ekitegeeza either tugenzeko ku nnyimbe nga 3 kunnya ku myaka gye tulimu. Kasegera kati right now omuntu yenna ali eyo asobola okumanya nti bino ebintu bibadde byokaringa mu different places of the country. Osegera nti awejinja ya experiencing ako owe Masaka no northern osegera ba check experience enyimbe zibeerawo. Yes kati Chaiwenjaye ajja ati yes jibeerawo n'aba bavubuka nti mu ssanyu temubula maziga osegera so nti era ne ku maziga tekubula ki ssanyu nti wetwagenda kuziika kyamaani waffe ebyatuukawo bye nti abaana bano banyiiga bakola emirimu kulumbe naye babayisaamu amaaso bagamba nti ab'e Kampala ab'omukyalo ne banyiiga kunyumyanga naawe ekyo tenyini osegera nti ab'e Kampala batuuse kati kyekyo nti bakola emirimu gyabwe n'ate ku ssaawa y'okujjula emmere oba biki ng'ate batunuulira nnyo bana tukole ku abakulu batuuse mulindeeko osegera mwe babayita ku ntaana mujje musime basi bali ne babaleka kulya osegera so kati nga kyekyo so wakwata ebigambo ebihappeninga mu bulamu bwa bulijjo n'obikompozinga mu oluyimba always nze byenkola kozi kyensobola ennyo zisobola wandika ate mpandike ka stool mpandike ku motoka segera mpandika storyline like nkuba story elo giraba ngetandika ne concluding yeah that's me. Wali ekintu ekijja abantu bagamba kyabadde kyakibwatukira gwe luno oluyimba okufuuka olunene abantu ne baluwa amatu okubeera nti lwali lukoogezaako e Kampala wano gwe wali okisuubira? So far nga otandika journey ya music obeera n'eri essuubi nti one day one time kijja ku happening segera so era essuubi nali ndirina so far tetusobola kumanya kaseera kyakatuufu naye essuubi oba olirina cause music is a long term business nti ogenda like nga bonasimba forest pain bonasimba pain n'omulinda for almost 7 years n'okusuka waawo segera kati kyekyo nti music to investinga n'okola n'okuba hustle biki na at the end of the day mukama bwakujjukira nga time etuuse ebeera etuuse so nze kyensobola okugamba nti essuubi nalindirina naye ate nali simanyi nti eno time yange oyitawo. Yes that is it.
So twogere ku bulamu bwo before oluyimba luno wali abantu ababeerawo n'alowooza nti Omutume Planet azze ku luno kyayiwenjayi obulamu bubadde butya nnyimba kizookoze bani bw'okolaganyeeko nabo before kyayiwenjayi? So far nze natandika music wange natandikira Jinja mu studio bali bagita Rubber Beat Target Records ne producer wange Zax edda mu 2019 music journey yange okutandika bulungi so nzize nkuba haso ngabwe ndi mu kikola nti ekintu kigenda just kigaziwa nti otutandikira kalo nodaka ku district nodaka mu region osegera paka wekigenda nga kyemaging paka mu nsinge etandise okuwulira ya so tubadde nga tukuba haso nakuba olimbala ngolwa X ya desalugoba naye ruwa kuba TikTok mulo. Yes, lwakuba abana ne bakola munyo challenge X wanje oli wandeba okola kinenga sorry for you mbono planet iye ya olima ne rutambula naye ate nasigala eringa Kampala njityamuko like sirinayo muntu sirinayo kyesegera so kati no lwakuba koze mbikoledde Jinja byonna we lwagizembwe nenga bakandugobe. Yes. Okay. Yeah, man. Kale, so mumbere eno tuli mukwata kifaananyi video shoot. Ya tukwata akantu kano mangu. Tubaye kiddako. Tubane musanje tukyali Kale, so video shoot je tugenda maza n'okubanga tushootinga nsaba mubere nga mugoberera ebifaananyi nga ebitambula kasavu kanyamatenga etubabulya ku Omutume Planet kitunga wakyakikutte from Jinja to Kampala. Mama omusezi abatuze okutwalira amateeka mu ngalo otulina okulaba nti tumusaliza omusango asinga akuttibwa obadde oteesa ki agobe obadde ogamba Bannaye bino byetaagisa omuntu ayiye nnyo okugatta ebigambo ate abantu oluse babeerako Kyekituufu bye tutambuliramu. Yeah, man. Bulijjo bagamba nti wagundi oyo mulogo wagundi oyo musezi naye okugatta story olaba story gyenkuba ginakubye egenda mu firimu namba osegera firimu namba naye nagikubye nga ne verse twakubanga mu biseera ebikaddeawo nga rap tukuba verses like rhymes 16 osegera naye owulira rhymes zange ziringa mukaaga just nezimalako gundi nenkuba ekigambo nga kigwa like verse negwako nendala negwako nga tebiwezeza yadde bigambo rhymes 20 osegera naye nga story really short naye nga ogisobola ogitegeera. Ani producer oluyimba luno bamoyita Dropper Beats aliwa yenna Dropper mwali mu Jinja mwali mu Kampala muneeno yavuddeyo Jinja. Okay. Yeah. So your official producer already yankubira bandaba tulaba kali kacyayiwenjayi empulira era vibe abantu bangu ogifuna. Dropper ani ali ku kifaananyi bamoyita Mos za tabu. Yeah. Yakajja naye so far abaddewo naye engeri gye mbadde ntambula naye okuva eri mu haso zibadde tukuba ndowooza era tuzze naye bwe tutyo. Oyo musajja w'amaanyi ebintu abigatta ne bivaayo. Oluyimba okutwaliza ewamu video mugigasi ekifaananyi ki kye mwagala okuggyayo? Twagala kuggyayo ekifaananyi ekyo eky'olugambo ku kyalo nga like neighbor musezi mulogologo osegera naye nga ndese kino ekifaananyi nga leero tumukutte kozi ebyalo ebisinga babagamba nti agamaka gagundi oyo mulogo bamuseze tosobola nakuyita mu lujjalwe osegera obeera omwewala so this time around nagezaako nti ekyalo kyekyanze tumukutte ate by the way abasezi bangi eyo abasezi kino ekintu by the way kina hidden meaning nti no osobola okwera nga just a bad mind abeera twamutegedde omusezi twamutegedde bulijjo ye musezi osegera abo gye bali buli muntu akola omuntu ekibi naye nga olinga tayagala mwatulira sola gamba gundi twamutegedde omusezi embeera kati abantu balina kukubawo obukubi kayimba kano olinga olina gwe weekengedde kuba luyimba lwa Planet
kuba twamutegedde bulijjo gundi yemus oba tumugobe ku kyalo sege alimba tumugobe alimba osegera ya so mbeera yakutuusa message eri communities tugambe nti gogenda yimba nnyo ebikwata ku bantu bye bawangalira mutogenda yimba ku mukwano na birala bino byetuze tulabirako abayimbi mukwano nja guyimbako watyanga gweguddako watyanga kyekiddako kubanga newe wayimbira ku X era tebyali nnyo byakulumya kulumyawo naye nga byonna tugenda biyimbako kyesobola bagamba tugenda kuleeta stories ez'enjawulo negundi tusobola neno story ntino nkuba storyline sobola nokyukamu neŋŋamba kati kamba kubeko nebiri ebitali ku mulamwa ate nga binyuma ya byonna mbisobola watyanga bebiddako ebyo byombuuzizza bannaye abali balindirira ekiddirira yamaani njagala omunauganda akulabye olunaku olwaleero omubuulire nti buli waanawulira erinnya Planet buli waanawulira nti omutume kiki kyabasuubira buli wawulira Planet just expect ekintu nti okuseka message like kuba dance osegera kasowulira Planet ebyo ebintu byonna bisuubira because music nga ali so comical alina message first second of all and natural kale bingi ebimulimu kyensobola okugamba nga n'engero kozitadde yes either way bale okunzijukiza kintu ekyo I think kino sikyogera lwakuba wooli nali ku TV neŋŋamba abantu nti ekinjagaza music wo kwe kugera engero ebintu ebyaliwo like nze olaba ankompuliriza nnyo kadongo kamu bwe yanyumyanga story nga nyiza okunyumiza story oluyimba nga luli mu ddakiika nga 16 osegera kati nze nkwata message like ebintu kadongo kamu bye yandiyimbye mu ddakiika 16 osegera nembifunza nembisa mu track oba mweyo eŋŋoma abantu gye baagala yes kukiriwo right now osegera nemakinga sure nga abantu banyumirwa bafuna ekyenjawulo osegera that's me biki banyumiriza mu luyimba luno sofa kyayiwenjayi antu kibirukoze mu bulamu singa siri waneeno naawe shows nzifuna nfunye emikwano egyenjawulo osegera na gyenalisituukanga yes ne gyenalisituukanga right now kati ntuuseeyo kyensobola okugamba ate nga lumpadde essuubi lumpadde ne courage eri like wetuba tuli mu haso zaffe eyo tubeera nekiri nti oba bino bye tulimu kwerimba mbite ngende noonye ekirala nkole segera tanga sente za investing mu ndongo nzikwate nyenyemu ennyonyi ngende nkuba ekyeyo mu Saudi segera naye time bwe jange eno nga at least ensi eri ku appreciating what you do nawe ino okubeera n'abazadde babagamba nga nti nokayaya ebiki bali so fine by either way bachali ejinja yaje bali ko nzijukira kozi byensobola okwenyumiza muno oluyimba nzijukira bangambanga nakombo lwaki tuva mu bintu by'okuyimba ebyo time osegera banno kwegamba omwaka nga guyita nga toguze ku mpalo bakasimu kamapesa naye nga bwe gambye before nti music is a long term business so cheche kibaddewo naye right now abazadde bali tebakiraba naye ate ndi so happy nti basobodde okiraba ate ne bakisanyukira nnyo yes era yes ne babeera ne mabega wange basupportinga yes jinja wasibudde saasibudde jendi waneeno naye ne jinja kutosobola kwelabira rotsizo osegera yaman that's why osigala ogamba ndi present is a jinja yaman era nabe jinja bali basimu nnyo banjala bagamba mwana wa at least tulina representative side eri osegera ku regime tubadde tetubalina like nga onalaba nti nkole balina rage osegera kati waneeno naffe at least tugezeeko yaman now that gwe eddoboozi lisobola okuyitamu tusobola okuwa platform tusobola okunoonyaako kiki oyinza okwogera on behalf of our talents endala ezikyali ejjinja talents endala tulina kubeera creative tubeere abagumiikiriza tubeere n'empisa ekirala time gyeri obudde gyebuli nobonaakola nobona mbolemesa omuntu omulala koze ayiseemu omukuwe kuba olaba yakagirayo omutwe ati kozi babeeramu era tubamanyi yes naye time gyeri there is time for everything n'ekikyo kyennyini mukama akireeta ositegeera yamange alright so tujja kufuna a detailed interview maaso kaawo tutuule twogere
bingi naye nga tudde njagadde Munnayuganda atulaba nzija ku ground omwana ono tubeere nga tubalaga ebipya byali mu kubateekerateekera mubeere nga ate mubiraba mumanyi ki kye bateekamu okufuuka ekyo kye bali owulira otya okubeera nga abantu bano bakuŋŋaanye ku lulwo obwedda Uncle Saidi Soft kyali mu kuŋŋamba nangamba obalaba ne mbagamba mbalaba nengamba ndi musiimu nnyo nengamba singa mbadde ne ssente nandibadde nsobola obbasasula naye ekiri ekintu bwe kinti bazze si lwa ssente naye lwakuba nti osegedde ndi musiimu nnyo era nabo nga bwe bampadde omwoyo gwabwe nange mbawadde gwange ekisuubizo ky'amaanyi bampadde emyoyo gyabwe nange mbawadde ogwabwe kozimanca Saidi akingambye mu gundi asatuza nangamba boyo kiraba ne mugamba kitu kitandika kiti tunamaliza nga kisaawe inshallah kale njaga nkuleko okole ebisembayo naye nga tujja kuba nga twongera okukwatagana simanyi kikyagala okulekera abantu for now ndi musimu nnyo okubeera ku TV y'eggwanga anko ndi musimu nnyo okunoonyaako nzaani segera naye nga basuubira good music banfollowing ku TikTok, Instagram, Facebook, Twitter segera bagende ku YouTube channel yange basubscribing olimba lwange olupya video yino ndi mu shooting right now bagisubira anytime ate basubira good music ngojeko luneeno basubira ebikambo byonna ebijja nga bigenda tu njagala kwatira flag ya Uganda eno to the maximum level nti nenseze endala bawulira ka rap cafe kaneno mu nnimi zaffe cause tetuna kifuna ekyo rap music okubanga against upload afulumye eggwanga nga bwolaba Kenzo nti yakubye Stialosa segera bakamiri so nange njagala rap music ono mbeko ne bwe muteeka yaman. Finally tulina omusajja ali amabega w'ekifaananyi director on location Zeza Tabu. Gweza Tabu. Yes, Zeza Tabu. Za Tabu waka atambula. Nebale kusiima mbadde simanyi nti atambula. Waka atambula. Badde simanyi nti atambula taata. Nemwe bale pushinga talent nto. Kwaffe tuli misaayi mito. Okay. Yes, sir. So ekintu kino kimaze mbanga kikati. Nina mwaka gwa kusatu. Mwaka gwa kusatu. Kitegeeza ekintu okyasindikira ddala. Seriously. Mwaka nga gumu seriously. Mwaka nga gumu. Ogwo guwedde so guno gwa kubiri. Sijja balagulinga ndikubiri ya sijja directors tutandika tulina gwe tukwatirako gwe tukolera under then paka we tusituka nedda gwe siwe kibadde nedda nze siwe kibadde sikolerangako under muntu yenna osindise kintu kyo just nalina passion ndi muntu eyasoma obusawo naye nalina passion ya filming so nenva ku kiri nenzira ku kino kyesasoma kuba nkyagala ku mutima eseba kirungi nnyo so omuvubuka ono Planet Omutume soko tuyiseemu ka omumbeera project yo gifuna otya otandika otugiyiza script efaana we concept nga weevuddeyo Planet tuvudde wala tuvudde wala okuba atandika career ye mbaddewo so sijja gamba nti it has been a surprise okumpa project kuba projects nkoze projects ze zonna esegedde kuba ye muntu ajja n'agamba kati papa badde nja tuyiye bwetu tukoze tutya tuyiseewa tufuje esegedde so si tekibadde kizibu and his muntu mulungi wakolagana naye yesewa so za Tabu today omuntu ngaalabye ku worksizo ayinza kusanga wayinza kufuna atya mumbere yokulaba nti wakasigala atambula za Tabu nsangibwa Makindye office ziri ku Binzaali olwa apartment eziri opposite Matoke supermarket okay ku Binzaali wabatuse ku Binzaali asobola okuba essimu yes sir noberanga efunya za Tabu enamba y'essimu za Tabu enamba y'essimu eri 0755 31 29 37 yes sir obufunya za Tabu obufunya za lwaki omuntu alina okukola naawe mu ya filming omuntu alina okukola ekyenjawulo like omuntu alina okukola nange biki byayinza okufuna that is kyekitwala lwaki alina kukolagana naawe okay za Tabu alina flavor ey'enjawulo when it comes to spicing and doing everything to a video za Tabu alina flavor ey'enjawulo wanda yebo kamera shot yawo nga zininge gye zitambulamu
ogiwunziko emalirako neddako ono kwega binyumidde ekyo bayita flavoring oba kuspicinga video nina flavor ez'enjawulo tiimu yange gye nkolagana nayo tulina ekintu ekyenjawulo kye twagala oleeta mu video ekiri a bit cinema ekiri cinematic tetwagala kwekipingira ku local kikumira eri wansi eri ng'ebya bulijjo twagala kirabike nga kya bulijjo so Z concept mwenkolera za tabu mwakolera wandikoze nayo koze ine ekyenjawulo kyejjo kugattako ng'omuyimbi ate era ozera tuli bakabi abakola ebyakabi tebatera kwogera nnyo omusajja wange mumusaasire naye ng'ekirungi nti bo mubalabira ku biba bifulumye nga mu Z concept nga za tabu wabakikutte bayogera just ku luyimba luno lwoli mu kukola abantu balulindiriye bulindirizi ndi mu kukola oluyimba lwe bayita omusezi lwa mwana mulenzi Planet yakuyimbira kyayiwenjaye bambi badde nsaba video ebejje tujanirize tugirabe kyekyo mumuwagire mumpagire muwagire kampani naye mumuwagire manager banaye uno mulese jangonyirira nnyo bwentyo dire sanyirira obunene buli kimu nengo gambo kya Saidi nduddo bawuliza n'omukulu ttone luddo tuuliza naye ffe munnaye tuli basajja buto tulekerera amina taata wogira n'ogira oti naffe tunoonya manager kituufu naye nga kiri kitya wetuli Saidi njagala olwaleero Saidi soft I think kya mugaso nnyo okubeera nti wemba nkufunye okwogera ku kintu kino talents ejjinja basically abannayuganda oyinza bagamba kiki kiba kyabuusa just kyenjagala mbagambe jinja ekyalina talent nnyingi naye zonna tugezaako zisika fe abali mu kibuga tulabe nga tuzisembeza era kino ndowooza ndi mu koolinga abannayuganda bonna tebazikuba ebikono eziva ejjinja wakyaliyo abaana bangi nnyo baproducer bangi abayimbi bangi abano barapa bangi buli kimu n'abasiiga ati ow'okusiiga bakyaliyo bangi yes so bo nga talents sofa tusooke nezisaza akajji nezibanayiro neziyitawo nezijja e Kampala biki byoyinza obbagamba biki bayina okukola kyenina obbagamba bwe batuuka eno bwe basanga already abaliyo beeyise bulungi babeebuuzeeko kuba bano baba baludde mu kintu babeebuuzeeko bamanye ebituufu bwe bigenda otambula ebintu bwe bigenda otambula babikola batya tusobole okubeera nga tuwangulira wamu si kutuuka ate n'omera amalala because ovudde eri ggwe Katonda akutaddeko akajja okasambye n'otuuka ne weerabira b'osanze eno n'olowooza nti bba ate bw'ozza obasinga oba tobasinga waliyo kye bayita hot cake ekiba kitunda essaawa eyo omuntu ali ku trending naye nga ne basanzeewo baba banene ate nga nabo baaliwo okitegeera so bw'ova yonna gy'ovudde n'ojja wano oba ovudde Mbarara oba ovudde wa buli regional artist azze mu kibuga n'akuba Uganda akimanye nti gyazze azze era basanzeewo nabo baaliwo nga ye ozenga balabe bajja era osanzeeyo abaliyo beebuuzeeko omanye osobola wangaalawo bbanga ki nga bo we bawangadde Munnayuganda omu akumanyidde mu side of production then n'okumanaging a talent kati bagenda tandika obbigattagatta wazze ku management ya za tabu then n'omuyimbi Planet ekibuuzo kizibu ekyo kakati ekisooka kikino mbadde mu kumanaginga abayimbi kuva dda Royal Simba nze yamutandika ow'ejjinja oyo wamulimu naye ino mulimu managinze Royal Simba managinze Sandra Sanja nga nkyali jjinja ntuse Kampala managinze Topic Kasente managinze Jazima Voko managinze Shamike okitegeera kati ate ngamba kitegeeza byenkola mbambi kola ki kati ndi mu ba video ndi mu kampani za video nina ne kampani endala nja batwalayo ko mulabe bagiyita Bubaale Constructors ya kuzimba nawo oli wendi nnyo ate yanti ate we wava akasente akakola bino byonna so
saawa zino tuli wano tulineza tabu ono director mupya ati mupya ono teyetaaga ate jibu ate kureini ate biki byonna biyina tonnagira batannakulaga kalinga ate kamera gikwasizza bigere ogenda kalaba tonna kalaba ogenda kalaba akola ebintu gwe akuba zirikaavu zote nebigira kamera nebiginyola bwebiti muganda wange ogenda mulaba oyo za tabu kirala bannange mwenna abatuwagira mwebale nnyo kutuwagira mwebale kuwagira Z Concept mwebale kuwagira za tabu mwebale kuwagira Omutume Planet mwebale kuwagira Side Soft mwebale kuwagira Topic Kasente oyo naye nze manager we era nze manager wa Shamike era nze manager ow'omwana gwe bayitadde Diva yenga bangi bazibu bangi Side Soft nja kwetaaga omunoonyako olulala kale za tabu. Amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajjaleta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe ekyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwansonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti bbiri kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga bbiri so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetukolera tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.